okutuuka ku kkooti e Butambala emisanvu gibadde giwerako era oluguudo olutuuka ku kkooti abawagizi b'omubaka Muhammad Mwanga Kivumbi abasingayo bakomye ng'ab'ebyokwerinda basengejja abatuuka ku kkooti. Abawagizi ab'olubatu n'ab'eŋŋanda z'abasibe bannamateeka n'abakulembeze ab'enjawulo Mwanga Kivumbi watukidde n'abasibe abalala ababadde bagumbye edda ku kkooti. Abasibe batuusiddwa ku kkooti ku ssaawa nga 4 era ng'okwetooloola embuga ya kkooti abasirikale ab'amadaala ag'enjawulo babadde beebuga nga abasibe bayingira mu kaduukulu ka kkooti. Kkooti ekandaliridde okumala essaawa nnamba okutuusa omulamuzi bw'atuuse ku ssaawa nga 5 ez'akalasamayanzi olwo abasibe ne basimbibwa mu kaguli. Nga kkooti tennabugumya Nambooge, oludda oluwaabi lusabye omulamuzi okwongezayo omusango guno nga bawawaabira Kivumbi n'abalala 24 bwe bakola okunoonyereza. Ebigambo bino bye bisitudde munnamateeka w'abawawaabirwa Medadi Lubega Sseggona n'akangula ku ddoboozi ng'alumiriza oludda oluwaabi okubalaatira mu musango kwe kusaba amyuka Ssaabawaabi wa gavumenti Rachel Bakole ategeeze kkooti ddi lw'anamaliriza okunoonyereza. 6 months is not mandatory that you must take that. No, they can spend 1 day. In fact, prudence would have required to conduct the arrest after investigations. It wouldn't actually be proper. There is a reason why the law prescribes 6 months. Where does the law prescribe that? Before arrest, the state must be having a reasonable and probable cause. Sseggona era ategeezezza omulamuzi ku mbeera abawagizi ab'eŋŋanda n'emikwano gy'abasibe gye bayisibwamu kumpi buli lwe bajja mu kkooti. Ebyokutangira abantu okutuuka ku kkooti amyuka Ssaabawaabi wa gavumenti abisambaze ng'agamba nti byambu ebitalina kumalira kkooti budde wabula omulamuzi Ssejjemba abiwaddeko ebiragiro. Omulamuzi era alagidde oludda oluwaabi okwanjulira kkooti wawe lutuuse mu kunoonyereza baleme kwerimbika mu tteeka eribawa emyezi 6 nga banoonyereza. Within 6 months you must commit. The period for investigations is not prescribed by law, except that the practice has been after investigations you commit. So you can even commit after 1 day. Nga kkooti tennaabuka omulamuzi alagidde ekitongole ky'amakomera okuddamu kyekebejje abavunaanibwa 2 okuli Muhinda Wilson ne Mawanda Paul okukakasa emyaka gyabwe kubanga bamulabikidde ng'abaana bato bw'abatunuddeko. I seem to notice that among the accused before me, there are some who appear to be below 18. These are Muhinda Wilson, accused number 4, and Mawanda Paul, number 19. It's my order based on the Children Act that they be subjected to another medical examination for purposes for verifying their respective ages. Ne bw'oba olowooza nti omuntu mukulu gwe ng'oludda oluwaabi bwe kibanga mu maaso ga kkooti omwana afaanana ng'omuto ne omwana ennyini omuntu yenna nnyina avunaanibwa agamba nti tanaweza myaka 18 bakitwale nti muto bamuyise ng'omuto paka obujulizi bwe bujja nga bulaga nti muntu mukulu so singa oludda olwaabi oludda lwagala nti basooke bakebere ng'ate kubanga amateeka gafuga ensonga z'abaana ne baba bavunaanibwa omusango munene nga guno talina kuvunaanibwa n'abantu bakulu ayina kuyisibwa mu ngeri njanjawulo talina kusibibwa mu kkomera ly'abakulu. Kkooti eno eyongezzaayo okuwulira omusango guno okumala ssabbiiti 2 lwe gunaddamu okutojjera ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogwokusatu omwaka gwa 2026. Ogenda kudda wano webati genda sembeza maaso
Mulungi atulaba yekomeddeko akaseera kano tuli Butambala mu kkooti ya Honorable Muwanga Kivumbi gwe mulungi atulaba akaseera kano ayekomedde ku Uganda Media One ali ku Lukiriro TV ali ku JB Muwonge tuli eno Butambala akaseera kano gwe atulaba akaseera kano bweti embeera bweri omulungi atulaba tuli eno ku musango gwa Honorable Muwanga Kivumbi ng'era tuli eno mu kkooti. Embeera bwetyo bweri, embeera bwetyo bwekyali okulaba nga buli kimu tukikuweereza. Embeera bwetyo bweri, embeera bwetyo bweri ng'abo balaba batandise okuba nga bavaayo eno mu kaduukulu gye basookera okulaba nga beeyina kkooti.
Unagenda Muvinga, unatoa mtaja Muvinga. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru lya bawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.